Kakati mu mbeera y'emu akwatidde ekibiina ky'e National Unity Platform Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda olwaleero abadde mu bitundu eby'Emitooma amu ne Bushenyi gye yakedde okugenda okuba nga tibwati anoonya akalulu anasinziddeyo n'ategeeza nti bingi ebibanyigiriza byagenda okuba nga bwati atandikirako singa anaamaliza okuba nga bwati alayira ng'omukulembeze wa Uganda mu kisanja kyasuubira nti kigenda kumuweebwa omwaka ogujja. Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku nsonga bbeeyi y'amata eyongedde okuba nga bweteegwa n'ayogera ne ku nsonga eya bbeeyi y'emmwanyi gy'agamba nti gavumenti erimiridde okusobola okuba nga bweteyamba abalimi. Kaakano agamba singa bwati afuulibwa omukulembeze wa Uganda addako buli kimu kigenda kutereera. Naye mumanye bbeeyi y'amata egwa buli lunaku. Lwaki? Kubanga abantu abali close to Museveni be balina monopole ku kutunda amata. Abandi muli abayinzi b'amajaani kwonka ebbeeyi y'amajaani buli izooba neeza hansi. Abandi muli abayinzi b'omwani kwonka ne mmanya ekibakola omwani gwitu. Emwanyi baziwamba ate bwe bamala ozitekinga over ne bazisala n'ebbeeyi. Londa umbrella. Olonda umbrella oba olonze Kyagulanyi. Ne bw'olonda umbrella ku MP level obeera olonze Kyagulanyi. Tolonda kintu kyonna kya yero. Kaakati Kyagulanyi Ssentamu era asinziddeyo n'alyoka ategeeza nti singa bakuwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera omukulembeze wa Uganda mu kalulu akasembedde ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka ogujja agenda kutandikira ku nsonga y'okuyimbula abasibe bonna abaasibwa nga balangibwa bwemage nga n'abasinga bonna baasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Ayogedde ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Obedi Lutale abaakwatibwa omwaka oguwedde omwezi ogw'11 ku muliraano omunda mu ggwanga er'e Kenya awamu n'Edi Mutwe n'abalala bangi bannakibiina ki National Unity Platform ng'agamba bano batandikirako okubanga bw'ati ayimbula. Nafuula pulezidenti wammwe ekisookera ddala kuzaawo eddembe ly'abuntu. Basibye abantu baffe bangi nnyo nga tebalina musango. Dr. Kizza Besigye bamusiba nga talina musango. Edi Mutwe bamusiba nga talina musango. Alex Choice Omufumbiro bamusiba nga talina musango. Abantu bano bonna bannange bwe bunatuwa obuyinza be bagenda okusooka okuva mu kkomera kubanga tebalina musango. Kaakati yakwatidde ekibiina eky'FDC Bendera James Nathan Nandana-Mafaabi olwaleero alumazeeko naye ng'ali mu kunoonya akalulu era nga James Nathan Nandana-Mafaabi asinzidde mu disitulikiti ya Madiokolo yategeezezza nti singa mu kiseera kino afuulibwa omukulembeze wa Uganda addako abakadde bonna bakyaggwa dda ku mpagala abagenda batambula nga bakolokoota. Agamba nti agenda kubawa emitwalo 6.5 buli mwezi n'ekiruubiro eky'okugenda mu maaso n'okuba nga bw'ati akyusa embeera yaabwe gye bawangaliramu. Ategeezezza nti enteekateeka eno yakutandikira ku bakadde ku myaka 65 egy'obukulu bagenda kubanga emitwalo 6.5 n'ekiruubiro ekyokulaba nga embeera yaabwe yongera okukyuka. Era agamba nti abantu bangi abagenzi bamuloopera ensonga ezekuusa ku bakadde n'agamba nga bw'agenda okuba nga bw'atyo enteekateeka nagitandika mu butongole singa n'afuulibwa omukulembeze wa Uganda addako. Okuba kwasookerwako mpaka twasembayo wetagala n'ekikolo kyayo teera naffe era okeese naffe.